Musiza wona wosinzira okutugoberera n'okutulaba naddala ku mikutu gyaffe egya digital okuli ogwa YouTube oteeka mu CBS FM UG official channel wano noba nga ate otulaba otugoberera asonga ate tulina emikutu emirala mingi nnyo gamba nga X gye twayitanga Twitter, tulina Instagram, tulina omukutu ogwa Facebook, tulina omukutu ogwa TikTok nayo gye tuli akwoteeka n'ogwa YouTube nga bwe kutegeeza wonna osobola okuba nga ate otugoberera keyword wa password erina kubeera CBS FM UG woba osinzira okuba nga ate otulaba n'otugoberera. Nze Kanakulya Rajabu Kalaso nga bulijjo mbeera ne Samson Kiseko okulaba nga ate teekateeka zino zigguka bulungi nnyo wona w'osinzira. Omanyi kati guno omulembe Omutebi TV yakyuse kati eno ye TV yaffe wonna wooli otudde mu mmotoka oli mu ofiisi olina woowumuddeko kwata bukwasi essimu yo genda mu YouTube teeka mu CBS FM UG official channel, genda bugenzi ku Facebook, teeka wali ku TikTok, teeka ku Instagram, genda ku Facebook wano ojja kuba nga ate otulaba bulungi nnyo otugoberera. Tugenda kwogera ku Arsenal olwaleero. Arsenal okusinga ebibuuzo ebiriwo ebyebuuzibwa era ekibuuzo ekikubuuzibwa ali eyo. Olowooza ayigira mu nsobi za sizoni ewedde era esobola okuwangula ekikopo kya sizoni eno. Osobola okukiddamu ng'otunuulira ebikolebwa kati na waweeri. Ekifo ekyokubiri nga njawulo yabona obubiri bwokka bwokka mipiira giri 25 ndowooza eba mu kiti ekituufu ekyovuganya n'okuwangula ekikopo kya sizoni eno. Liverpool kyangu nnyo ensobi neekuba omupiira. Arsenal nga akabono kamu negenda ku ntiko y'ekimeeza. But ebyo byonna birina okubaako enneeyisa ebikola terina kuzimbibwa buzimbi bwa Arsenal erina ogiteekawo. Man City, olaba Man City newankubadde banja omupiira. In fact omupiira ogwo yaguzanye ogwa Brentford yaguzanye. Naye olaba nti naye ali mu kifo ekyokusatu waakiri era okyawulira emboozi ez'omubalira ku kikopo okukiwangula. Kati gwe lwaki bw'obanga gwa Arsenal immediate opponent wa club ya Liverpool akulembedde oba wejja mu mboozi ezo mbavu kizolaba Man City zaalina zootalina awo wetole. Waliwo element esoomooza erina okukyusa mindset club ya Arsenal Liverpool olwaleero Jurgen Klopp yalangiridde dda bw'agenda okutuuka emirimu gye ku club ya Liverpool. Kitegeeza ki nti olwo waliwo ebikolebwa ku Liverpool ebitali bya bulijjo ebisiibula omusajja mu kitiibwa atagobeddwa lwa mutindo nti tukugobye wabula agenza akonfaminze ne lwagenda agenda okukolebwa akabaga akamusiibula olw'obuwanguzi bwa Liverpool. So mu mbeera eyo Arsenal ngena awangula ekikopo erina okubeera kini nnyo ku factors ezo abasajja basamba ogw'okwepika ogusiibula mukama waabwe. Ate tatannasiibula ku club ya Arsenal nina banavuka basobola okwambala karakita eyo era kiyinza okubayambako kyekyokubanga bakozesa okuyigira ku nsobi za sizoni ewedde ez'abatwalirwako ekikopo koona waliwo ennyini indiketa batandisa okugisuula. Musajja n'ava giyava n'abeekubira omupiira n'abatwalako ekikopo ekyo. So mu mbeera eyo nze wendowooleza nti akadde kano Arsenal esobola okubeera n'embavu ziwangula ekikopo. Erina byekoze. Ekisooka ttiimu eteeba nnyo mu maaso walabika bulungi n'okuzibira bali tenalabika bubi nnyo. Eteeba ate esobola okuzibira. Olw'ensonga ze zimu ku ttiimu ezirina goole nnyingi ezitebye goole nnyingi ne zikonsidinga etono goal difference n'ebeera nga nnene ze zimu ku ttiimu. Arsenal bw'otuna emipiira gya yeetaano egisembyeyo nga gyonna ewangula miwangule egiwangudde convincingire okuleka omupiira ogwa club ya Nottingham Forest ogwo ng'ojjukira gwali mu bibira yali egenze kukyala mu bibira by'e Nottingham gwaggwa 2-1 era yagukimayo. Naye olaba okuva ku Crystal Palace gwali kwawe ku Selhurst Park n'amunonera goals 5 n'agenda mu bibira by'e Nottingham n'agwangula 2-1 n'ajja akwata Liverpool. Buli omu yali alowooleza nti Liverpool egenda kwongera stretchinga n'amwekwira n'amufunza. Man City okutwala ekikopo kya sizoni ewedde yakuba Arsenal yali amukulembedde n'amufunza. Arsenal n'agagana pressure n'emutembejjoba n'aluzinga emipiira. Man City ne taking over. Kuno byakoleddwa Arsenal akuba Liverpool amukulembedde funza gap esigala y'obubonero obubiri. Liverpool 3-1 komaawo ajja akuta
ya West Ham mukwata mukage zali zimenya amateeka nga ate ffenna tumanyi nti clubs nga West Ham kachokaluze zimu kwezo zoyinza okulowooza nti tuvyedala mu deployment y'omutendesi David Moyes n'ekika ky'abasambi bye bayina. Nze toyinza kunkakasa nti olwokuba Lucas Paqueta ne Mikel Antonio abasambi ababiri tebaali mu ttiimu ya West Ham yali eyise ng'eweddewo. Kumpi esigaza ebitundu 4 ku buli 100 mu nnono y'omupiira gw'esama n'abasambi beekubisa baaliwo. Kati ekyo bw'omala okukimanya nti baakuba West Ham ejjudde ne bagikwata 6 bazzeeko kilabu ya Burnley. Bali oli ayinza ogira mubunafu bwayo nti abadde kubika goole zonna. Naye mu bwongo ky'olina okuteeka mu kyotalina kwerabira. We tuli wane ekkoona lya surviving relegation. Tiimu ziba nzibu nnyo. Nga bwolaba obutiimu obulutoni obwo Bushfield nti bukaluba nnyo. Ne Burnley State gy'erimu erwana butasalwako eba nkambwe nnyo. Era toyinza kunafuya fixture eyo nti kakasembye okakuba 5 la omusajja amukutte 5 ng'amukoze byonna 5 n'azimukuba ne zikwatayo n'abango yamugjeewo. Kati azaawangula emipiira gy'olowooza nti gibaddengako statements okuba zi Liverpool boovuganya nabo ku kikopo, clubs nga West Ham zi giant killer abaspoilinga party abatalina biruubirirwa, okuba clubs nga zi Burnley ezo zirwanirwa obutaddayo byonna akubye bavuganya ekikopo ba giant killer n'abalwana obutadibwa bakubye omupiira. Kiki twagala okulaba mu club ya Arsenal? Consistency kintu kikulu nga bwe kubalidde emipiira 5 ng'agiwangudde convincingly omutindo gusigadde gwe gwawangula kale kaguberenga ogwa Nottingham muti gwa kusiitaana neera maliriza agujja. Ekyo tubanja club ya Arsenal ya season eno kyovula mana kubuuzizza olowooza Arsenal yayigira mu nsobi za season ewedde era eyina embuvu eziwangula Premier League season eno. Tuli mipiira 25. Emipiira 25 kitegeeza tusigazaayo emipiira 3 giwera 38. Mipiira 13 egyo olwaleero nga bwe bikyayimiridde teyina kuluuzinga mupiira gwonna, naye nga temba mu possibility ya munywanyi we okubanga ate aluuzinga. Bwe twandika emipiira 13 agiwangula gyonna aba atwala ekikopo asiri because Liverpool amaze omuzanya musinkana nti mu 13 mwali omukulu omuyise owangule osobola okuwangula gyonna olw'ensonga nti Liverpool inaamu kati naye n'awangula gyonna n'akuwangulako ekikopo ne points 2 zaalina. But element ekirimu nti Arsenal bw'esigala nga etaddeko n'etazikiza possibility weeri Liverpool okuluzinga, Liverpool okukola amaliri, Arsenal n'ewangula n'amusangayo waggulu ne benkanankana points. So consistency yabula season ewedde ne pressure nyini bya costinga Arsenal okufiirwa ekikopo ekyo. Naye bwe kiba nti kyakuyiga nsobi za season lwaki nyiza ogamba nti in fact ebiraga n'okulaga nti Arsenal mu kutereeza nsobi zaayo yeewazeemu nnyo kati ku mulundi guno okubeera peseta, yeewaza okubanga yeekulembedde gye bagoba. Twatuka mipiira nga gino egisembayo nga yeekulembedde eri n'amatabi bagipaatiseko n'amanya g'enjovu. Leero tolina wooyita ng'owulira bawuza akayovo. Kati waliwo ebimu byejjeeko, pressure gye yejjeeko compared ku season ewedde tekyabitunuulira ebyo, tebikyagira tebikyagikuba. Kugambye sigadde emipiira 13 by season ewedde we twabeerera wano ngeri eri mu bire bagiwanye bagiweereza kafe javas biki byonna ebigambo nga bingi nnyo. Naye tukidde olwaleero waliwo ekyokuyiga ekyakoleddwa nti kati ate yeegoba era teyina pressure, tewali bigambo bingi bijoogerwako, tewali kikyerina wabula yeegoba bugobe. Kyegambye mu kugoba emipiira gyayo bubone bwe yafuza ne bufuuka obubiri eyina obusobozi obuteekerawo kilabu ya Liverpool gagana mu katono nnyo bwe kati gikuba omupiira nemaliriza nga ate esobodde okubanga ate emujjayo. Ndaba obusobozi webali depth mu squad yagaziyeemuko ekyennaku ate kiringa nti kiprovinga ate okubeera omutendesi omulungi. Nabadde mpita ayita mu buvune bwa club ya Arsenal nga balina abasambi ab'entomo bolowooza nti basobola otandika mu club ya Arsenal, naye nga bwe twogerera olwaleero bali kiruddu balwadde. Abasambi nga bataka Hero Tomiyasu oba omusuubira mu Arsenal, abasambi nga ba Julian Timber, abasambi nga ba Thomas Partey, abasambi nga ba Gabriel Jesus, abasambi ab'entomo abo bolowooza nti we bawonera balina numbers
mu kisaawe eri ttiimu y'abanafu aba club ya Arsenal bali kiruddo ne bw'olaba performance ya ttiimu nti Tomiyasu tomuyina but ttiimu edifending omupiira, Gabriel Jesus tomuyina mu maaso ttiimu eteeba omupiira, Thomas Partey tomuyina mu makati ttiimu edisposing omupiira ne gupozesinga. Kati bw'olaba factors ezo Arsenal omutima gweyina okwambala kati. In fact baleme kubeera over excited bejjeko pressure nga bw'olaba bijja bwe biti nti n'owangula n'omupiira ng'ogwa Burnley eyandibadde enzibwe nnyo, n'owangula omupiira ogwa West Ham eyandibadde ekaluba. In fact kino kibabuulira oba owakana oba okkiriza olwakubanga Arsenal esambye emipiira 5 gyenkulaze nga yeekulembedde ng'eri ku kimeeza gye bagoba Crystal Palace, Nottingham Forest, Liverpool, West Ham, Burnley ebadde terina mu points 15. Ekyo nkikubulira muganda wange ebadde teyinza kuba na points 15. Yandibadde ino bagikwamu omupiira nekulamu amaliri emirundi 2 newangulako 2 naye wangudde nga terina pressure. Bali at their ease bawangula emipiira gino awatali ayinza kubanga ate oba oli abateeka ku bunkeeke besanga nti bali mu quotation ate pressurizing club ya Liverpool. Liverpool erwana kutaggulula bigere tekewo ekibanga neyongera kunyigana kufunza. Ekibuuzo kiri nti nga nfundikira olowooza Arsenal eyigira mu nsobi za season ewedde era erina embavu eziwangula liigi ya season eno, ekyo osobola okukiddamu mu ndowoozayo ne mu ndaba gy'olabamu ebintu gwe munnanga kugoberera. Nga bulijjo program Sports ebeerako ginoonyeeko ezayitedde osobola okuziraba, eziriko zirabe nezetuliko olwojja kuba toyongera oziraba as long as oteekamu ekigambo kya CBS FM UG wojja okubanga ate otugoberererawo ku mikutu gyonna egyenjawulo omuli YouTube channel eya CBS FM UG official channel, omuli TikTok, omuli Facebook, omuli Instagram, omuli ne X eyalinga Twitter, wonna ojja kubanga ate otulina. Nze kana akulira Rajab Bogere mbane Samson Seko okulaba nga ate ensonga zitambula bulungi nnyo za sports kalaso ku mukutu ogwa digital ogwa Chabasa. Obulamu bwenkwagaliza awangaale sebuufu bwango.